Oluvannyuma lw'ebigezo bya siniya ey'omukaaga okufuluma olunaku olwaleero bino nga myaka gwa 2023 amasomero agakoze obukalamu mu bigezo bino gasibe ng'ate gali kuddaguza olw'abaana abatyamira ebigezo bino okuba ng'ate biize nga bakoze bukalamu mu kwampo gwa Busoga ate okusingira mu Yinda essomero lya Jinja Progressive Academy and Jipura kwaga bano na bano emanayibwe akendo era ng'eno abaana bana balambirira bano nga bakola amasomo ga sayansi takulaga arts obubonero 20 babumazeeyo wetuukire wano nga basomera n'abakulu b'essomero lino amakina genda kubayita. Direkita wa Jipura Haji Kitezala Swaibu atukobeire engeri bano ye bakozeemu. Lumi calling poem ngaba irakola science, physics, chemistry, math, ICT nga yafunye points 20 yadimalayo. Nalugoda Shafiq owa arts ngakola Heg ni sub math yafunye 2 obubonero yamalayo. Kosa ngakola Heg stroke ICT yafunye obubonero 2 yabumalayo. Mwana eyasinze ku Lakeside yafunye 2 mu arts nga ni Muyingo Bosco. Onakobye nti okutuuka ku kino maani gabazaire abaana b'ennerina okutaako n'abasomesa. Twebaza Katonda, twebaza buli yatugemeireku, twebaza okusingira yala abasomesa baife abalungi eno abakengufu abasinga mu Uganda muno abakoze omulimu bulungi. Okuva wano tuize ku essomero lya Harding Christian Academy wali Nawangoma mu Budondo Jinja Northern Division era ng'eno omwana asinze kuba ng'ate akola bukalamu afune obubonero 17 ng'omukulu w'essomero lino Gutosi Matthew Bainonola. Omwana waife asinze muwala era abeere Edgar waife afune obubonero 17 kwa 2 era tuli basanufu ino kubanga ono mwana waife. Then omwana waife ayigirira afune points 15 era yena abeere ekiti waife wano ku isomero. Abantu bali abasanufu olwakino kibatuse ku lunaku olwaleero ku essomero eno erya Harding Christian Academy Nawangoma mu Yinda. Katonda atukolere ekyamagero abaana baife babise bulungi tufune 17 bona babise balijja mu university. Mukama abawo omukisa era abasaire tukaenda abaana mutuwa abaana twasimbula era tukayira mabega. Era nendo okuwa isuubi eri abo bona abanatuwa abaana nti nifa abantu otwesigibwa. Essomero liriwo omusingi gwa Kikristaayo era tuli beeteefuteefu okulera abaana baibwe bona basiime. Okuvaawo tuize ku essomero lya Kira College Butiki era ng'eno omwana asinze kuba nga atakola bukalamu afune obubonero 18. We had Mondo Daniel with biology, chemistry, math with 18 points, and we got Haumba Athan doing biology, chemistry, math with 17 points. Mukulu w'essomero lino Semwanga Moses akubye nti lino essomero ly'amaani okuba nga tebafune obubonero buno wakati mu mivuyo ejjala ku essomero lino lya Butiki Mukaire weyagemera enkasi. Tutogera ku members of staff tukuba basomesa bonka aitubana abafumbi twabana aba cleaners bona tubawe ekitiibwa kyaibwe mukola results no tukoze bulungi bana nti abana bona babise era tusuubira nti ekiseera ekida tudakola bulungi okusinganawo. Ate okuva kuwale ku essomero lya Busoga College Muyiri era ng'eno omukulu w'essomero lino waayo muyakirira Sibukule Peter akubanga musanfu akaire kamperano olwebyo bye bafunye nga Muyiri. Abasinze bafune 17 mu science ne arts naye bw'otunamuliza zona z'abaana buli omu akwalifying nga kugenda ku university. Ono asiimye abazaire abaana ataakuna basomesa era yabasuubiza tubaaguno omuyaka 2024 bakola bukalamu okusingako omwaka oguwaire. Tusobola kukola kusinga wano this year lwaki kubanga twetekese bulungi ng'abasomesa ate this year abaana baffe betwayingisa enkola yabwe ku level esingako ku betwayingisa mu 2023. Jinja College mu kibuga eky'Eyinda eno byatemesa abaana 53 mu siniya ey'omukaaga omwaka oguwaire era byaviira emijiro okuba nga ate biira
ng'omwana asinze ku Jinja College afuna obubonero 19 okuva mu masomo ga sayansi. Tulina omwana eyasinze bamweta Ocho Emmanuel nga yakola combination ya biology, chemistry ne mathematics yasitookinga na ICT yafuna mu bubonero 19. Omukulu w'essomero lino Esabirye Mathias akwanda kya gavumenti okuta amaanyi ku sayansi kibambye kinene nnyo omwaka guno. Okola obulungi 1 mu department y'okubala mu department science mu Kidibuli ki government yangeza abasomesa aba science center. So ekyo kibaga motivation okukola ino. But n'ekyokubiri twafunamu abasomesa government byatula abayakate nga bavuka bato kali balikola omulimu gwabwe nga bagwenda bagukola n'amaanyi. Musulo Robert, Baba TV, Amakondo.